Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond the newsroom jagala okubeera nga mwenna mbeebaza abalungi abatugoberera era abahoyewayo okubeera nga ogamba nti BTN Media wa Beyond the newsroom gwe mukutu ate ogukuwa ekyo ekisinga. Kakati nno ebigudde ku mukyala presidential advisor Nakangobe Jennifer Fullfigure si birungi yadde akamu n'akeddagala akubiddwa emisambagere era wenjogerera addusiddwa Muddwaliro Nakasero. Kakati nno Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Kati nno ekikubiza omukyalo ono si kirala kwe kubeera nga avuma okuweebula n'okuwemula abantu ng'era mukubye abadde bba w'omukyala amanyikiddwa nga Nammeere. Ono Nammeere kyemmanyi nti avuganya ku kifo kya mukyala mubaka ow'eri e Masaka gwe omulungi angoberera. Bizze bitya byonna bino mbikuleetedde ate nga n'akatambi kafulumye. Abanupu abatafunye kaadi beeyongedde ogenda maaso n'okwekumamu okutaaka kyokka ate nga abalala abafunye kaadi y'ekibiina bo bajeganyanga abakimezezza okwenjala nga bagamba nti kaadi zino tezibadde emuggulirira yadde akamu n'akeddagala era nti zibadde zijjudde amazima n'obwenkanya. Kambikuwe byonna olabe ng'ate bwe biri. Awo wennyini njagala okubeera nga nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu vidiyo eno osooka ogipere like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke kubulesa kino mwasobola okuba nga agifuna ate era mu ngeri y'emu njagala okubeera nga nkusaba nti twegatteko mu butongole ng'osubscribinga ko naawe mu kagambo subscribe bw'omala okoone wali eri waggulu mu kadduka kajje mu personalize okateeke mu all osobole ofuna notification ku mboozi zonna ennyuvu ze tuba tukuteereddeyo ate obe nga oziraba. Bangi abagenze maaso n'okuba nga batuukirira abamu ku abo aba NUP abatasobodde kubanga bafuna kaadi era density yalayidde n'agamba nti kagwake keetonye ye tagenda kuva mu kibiina kya NUP wabula agenda asigala nga ekomanda 001 wali eri mu Kawempe okubeera nga ate anoonyeza mukama we Robert Kyagulanyi Ssentamu akalulu. Wuliriza density mu Kawempe North ettu nsigadde nze komanda agenda okukomandinga ebbendo lya Kawempe mu protestive vote gwe tugendamu okulaba nga tukyusa eggwanga lyaffe Uganda nga tujjako omutemu Museveni. Ate nga nsuubira era nga nkakasa tugenda tutambulira wamu okulaba nga tujjako maye Museveni. So baganda bange mbeebaza nnyo mwenna abatambudde nange mu buli mbeera. Mbeebaza kuba saali tuuse eno singa mbadde nzekka saali tuuse eno nzekka. Mukama Katonda atonda omukono guneeno nga luno olugalo luba teruliiko zino omukono tegusobola kubanga gweyamba. Luno luba teruliiko luno terusobola kubanga lweyamba. Naye engalo zino zonna ezibeerako wezibeera bwe ziti omukono gweyamba. Ono aŋambye nkaddamu akagambo kano density nsigadde nze komanda agenda okukomandinga mu protestive vote 2026 nga siri mu kifo kyonna ngenda sigala nga komanda era nze agenda okukomandinga ebbendo erya Kawempe North 2 nga komanda mu protestive vote eno gye tugendamu. Density waliwo bangi ababadde bajja nga bamwogereza nga bamugamba nti wandibadde otwegattako wandibadde ojja mu Nuupu ojja eno mu DF byonna yabiganye n'ategeeza nti ye ekyokola kyekyokusigala nga ali royal eri mukama we Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine era n'ategeeza nti ye mukulembeze we gwalina okubeera nga awagira ne mu kalulu ka 2026 asobole okubeera nga akawenja bulungi ate batuuke mu nsi ensuubize oba oli awo entebe mu ntebe. Kati ebigudde ku mukyala Nakangobe Jennifer Fullfigure si birungi yadde akamu n'akeddagala. Njagala okutegeeza nti wetwogerera ebigambo bino ali admitted mu Muddwaliro wabula nga akubiddwa ebikonde okwoteeka ensambagere ng'ono nno kiyinza okuba nga bw'aba tavuddeemukko ku linnyo ayinza okuba nga afunye
effect yonna Kuliiso kubanga yenna azimbulukuse abuliddemu. Kankuwe video eno olabe eŋŋuumi ze bamukubye ez'okumu oba ze tuyinza oyita ez'olubaluba. Hey, bannange Mudu, lwaki obeera onvuma Fullfigure? Lwaki obeera onvuma? Lwaki obeera onvuma? Lwaki obeera onvuma? Mwami wange yakubye eddamu omu. Tambulirawo. Omwami wange yakubye eddoboozi eryo mwenna mulirabye era ne mulaba n'engeri gy'ayingiddemu mu mmotoka. Kyokka ekyobusiru era ekyobugwagwa ennyo obusembayo era bo bennyini be bayeerikodinze nga bakuba. Kati bwe muba mujja mutugamba ebikolwa ebyakolebwa ku nominations za General Museveni mbu baali baana ba Nuupu be baali bayingidde mu BNRM okukola ebyo. Kati ate nga mmwe mwennyini abatuuse n'okubeera ku sseri okwesimbawo mugenze maaso n'okubeera nga mukola ebikolwa ebyefaananyirizaako bwe biti. Kye njagala okubuuza enjawulo yammwe ne bali abaasamba abantu ne bababbako ebintu eriruddawa. Siri wano kuwolereza Fullfigure. Why? Nti Fullfigure ebikolwa bye byonna byakola abikola misana ttuku ng'ensi yonna eraba. Era ye mwamuleeta nga mukimanyi muvumi ne mumwenda osinga okubeera waali. Kakati it is the time to be betrayed by the state you're serving, Fullfigure. Kuba bennyini be bakwekubidde ne bakusamba singa badde muntu mulala singa owulira. Wabula ekisooka violence nkivumirira ne sekuvumirira yenna. We don't allow that era. I don't support it. 2. Human rights at any cost must be reserved. Omuntu alina okuba n'eddembe lye ery'obuntu ery'obwebange era ng'atambule watali kukwatibwako. 3. If someone offends you, go to law. Then leka amateeka galamule instead of gwe okumujjajinga. Fullfigure bw'aba akuvumye ng'owulira akuwemudde nnyo. 1. Genda omuguleko omusango. Misango ki? Cyber harassment, defamation. Genda ogimuguleko kuba weegiri. Fullfigure muwoze. Omusasuzeeyo kolumu miliyoni 10 oba 5. Zijja ssente ezo okumuluma enkya tajja kuddamu kuvuma. Ng'olina proof. Ne kati violence against violence tasobola kuleetawo bwenkanya oba amateeka. Kati omukubi ofunyeemu ki? Tewali. Wabula ate ye ku katambi ako kennyini asobola okubasiba. Lwaki? Mu kkooti teriyo we bagambira namukubye kubanga yanvumye. Violence does not solve violence. Kyovola bamugamba ono abadde mubbi ng'abba. Yes, tumukutte ng'abba, tumukubye ne tumutta. Ne babakwata ne babasiba mob justice. Wabula ekyamagezi kwe kubira poliisi nti ono waneeno waliwo omubbi yakoze bw'ati ne bw'ati mujje mumukwate. Kati amateeka galiwa? Ye bannaye katubuuze. How can really a whole presidential advisor okutambula nga talina security? Ndowooza Fullfigure okakasiza nti office gye bakuwa yakikwangala. You're not a presidential advisor. A presidential advisor always abeera aliko bagadzi. Kati bakukubye bali luddawa. Era tebakubidde na bweru wa ggwanga. But bakubidde mu nsi gy'opraising obukulembeze bwayo era bw'onyumirwa ennyo bw'oyagala bw'olimu nga ggwe presidential advisor. I think you're now enjoying Uganda. Finally Fullfigure alabika arapinze omwezi gw'omunaana ogubaddemu ebinnonogo bingi n'ebintu ebirala bingi. You know, I told you I don't support violence. Nze siwagira muntu yenna atwalira amateeka mu ngalo. Wabula ate era siwagira bikolwa bya muntu sekinoomu kulumbagana muntu muki mulala. Wabula nzikiririza mateeka. If someone wrongs you, omuntu yenna bw'akusobya ng'owulira mu mutima gwo tolinamu ntebe emusonyiwa, mugende mu mateeka. Kubanga Fullfigure singa bamuwaabidde, kati singa tuli mu nsonga za kooti.
kyokka ekimaze enviri ku mutwe mbadde nawe mpita nga Fifida Queen agamba ate naba waliwo n'abalala bagenda okumwongera bamukube waliwo lisiti eyafulumye eriko amannya gaabo abagenda okukubwa. Really? And people are proud of that. Bwe nange yansekerera nange yakola bwati. Yes. Naye oli bwakwagaliza offa gwe tokumwagaliza. Kyovula nayagala nnyo statement ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yagamba Mukama abantu abo bawangaaze batulabeko nga tutuuse mu Uganda empya. Balabe ku bukulembeze obulala, balabe ku butya bwe bayisa omuntu. Ne ngamba oh wow, what a statement. But for you, if someone wishes you death, you wish him death too? No. Si kirungi yadde ekimu nakeddagala. Fullfigure bamukubye amaaso gazimbye bamukubye emigere mu lubuto bawa Justin na Mere. Era nga amugamba omwami wange akukubye. Fullfigure lwaki bulijjo nvuma omwami wange akukubye. Sebo. Imagine proudly omwami wange akukubye nene abasajja abamu ntwewunzika. I can't fight a woman regardless of what. All Fullfigure abadde amusavinga busavings. Nakeera ku makya ne bamuwa intention to sue. Bwagaana okujja namutwala mu court. Bwagaana okwatendinga ne baguwoza. Because what I know na Mere muina ba lawyers. Fullfigure naye ina ba lawyer. Ne mwetwala ne mugenda mu mediations ne muteesa nti ekiki kati sasula million yaga ata owulire obulumi bwa ssente zo tojja kuddamu kunvuma. Anyway, Fullfigure ku mirimu gy'adde akola emirungi egy'okuvuma okuyita ku mukutu gwa Soloti bwe batyo bwe bamukoze presidential advisor. Kati nno bakansala b'ekibiina kya National Unity Platform bakyeyongera okubeera nga bo beekumamu ogutaaka. Bagamba president gwe ground ki gye wapimye ng'ogaba kaadi. Naye baana mmwe mulayika musaaga ne Bobi Wine wulira. Omuntu gwe bawadde kaadi ewandegeya bw'aba yasobola okulyamu olukwe banne be yali nabo ne bamuwa miliyoni 10 ate ng'oggyeko track record ye mu by'obufuzi bw'aba asobola okuabandoninga obuvunaanyizibwa bwe nga taata kuba yazze kulwana nze ndi maama w'abaana be gw'alinamu abaana 2 abaana mbalabiridde emyaka 10 akomyewo oluvannyuma lw'emyaka 10 azze mu kibiina azze okuyisaawo personal interest soogera kino emotionally naye ndi nga sinnanunula Uganda nteekeddwa sooka okununula mukama wange kuba nzikiriza nti baaba yateeka mukama waffe nnyala Nyanzi yawamba mukama waffe olw'okuba baabawe atekinga advantage eyo nti oli mutoowe kye tutagenda kukkiriza bwe mba ndi advocate nga ngamba nti tetusobola enkola ya Salimu Musale eri mu 7 mbi ng'ate yemu eri mu kweyolekera mu kibiina ekito kye tuzimbye nze ngamba sigenda kikkiriza era ne bannange bangi bali eyo tebagenda kikkiriza lwakuba tebalina buvumu buvaayo byogera. Nyanzi wawamba mukama waffe mute. Ebyekibiina kye tuzimbye bye byatwala Mathias Mpuuga Nsamba. And I think ebintu bya family issues tebirina we bigattira ku nsonga za kibiina. Ndowooza olaba amasanyalaze ga Museveni tebirinaako wadde akamu n'akeddagala we bigattira. I think family issues one is tadde ebbali and another thing Bobi Wine si yagaba kaadi. Bobi Wine si yagaba kaadi. Ndabye ne bukedde ng'ewandiika nti Bobi Wine benimye kaadi bakoze batya biki. Omuntu amiddwa kaadi genda ofesinga akakiiko k'ebyokulonda opetitioninge obagamba olw'ensonga eno neno. Nze ndabanga ekintu kino tekibadde kirungi. Then they will listen to you. Instead okuvaayo n'ogamba ekibiina. When it's Bobi Wine CNUP. Kakati
ebyo byonna nga bikyali awo bo bangi abagukumye kuliriza n'ono. Saba mukama wange ground eyo efaanana etya njagala ogimbulira ogipimira mu kiro oba erina kugira mu nsawo njagala oginnyonnyolera nga bwefaanana. Omuntu gwe batuwadde gwe batadde ku lisiti mukwano gwa meeya nfanfe era y'ensonga gye bayimiriddeko okumuwa kaadi. President watugamba nti oyagala ba protest candidates ne tufuuka ba protest candidates ne tuteekawo ba protest candidates twafunye ba NRM candidates. President tusaba tunyonyolebwe nga abatunyonyola be batuufu b'okutunyonyola tukyali ku mulamwa ogw'okununula eggwanga oba tuli ku mulamwa gwa business. Waffe Rwanda South abantu bonna abaweereddwa kaadi basajja b'enyalemu bakazi b'enyalemu olw'okuba bawaddeyo omusimbi. Bano bagamba nti bawaddeyo buli kyabwe okuwagira ekibiina kino era nga babadde basuubira nti ekibiina kinaabalabiranga ddala nga kibawa kaadi kyokka kyabakubye enkyukwe ate kaadi okuziwa abantu abalala. Tutambulidde mu bulumi, tutambulidde mu kaseera k'okwekeeka, poliisi ng'etusika kwegamba nga tukolebwako embeera enzibu naye nga tunoonya ground gye watutuma. Nze mukyala eyagwayo eddwaliro lyange ku gundi yonna n'ensobola okuba nga ndikodinga oluyimba lwa Silver Fumbe olwa gundi olwakitta bantu. Aisha Namutebi nti yeewa omubiri tubadde tunoonya akalulu mu bumenyi bw'amateeka noonyeza akalulu buli omu akimanyi nina ground watugamba tukole gaali tukoze gaali naye kaadi eriemu. Let's be sincere, kaadi eriemu mukuba nti eriemu twesimbyewo abantu 6 ffenna ntwagala kaadi yeyo yemu. Tukkirize nti aweereddwa kaadi katudde emabega mugongo gwe era nze simanyi na nsonga lwaki oba ofiirawo nnyo nga tonnafuna kaadi. And it is the same story I told one of my friends ng'agenda mu kamyufu k'NRM. Ne mugamba blood ky'oba tokolanga kwe kwata ssente z'ogende mu zilooni o injecting ssente empitirivu kuba abasajja bajja kumma kaadi bajja kutuuka omulala agule olemererwa okubeera ng'oyitamu. And it is the same thing that happened and now he's struggling. You know, last time he told me that, do you know what, Denny? What if I had listened to you? What if I had did what you told me? Nandibadde bino sibiyendimo kati ne mugamba okay kati ke kadda ak'okulabe kube truth n'okuguma. Then it is the same story kugwe kansala obukansala ali mu kainisa when how much money have you invested in that? Why would you come out n'owaayo obulamu bwo bwonna nti bwe mba sifunye ekifo kino ngenda ffa? Remember, mwenna ne gwe bawadde kaadi naawe kubyamu akafaananyi nti singa gwe bagiwadde naye yandibadde ayogera ebyo byokola ki byoyogera essaawa y'olwaleero. So tukkirize abaweereddwa kaadi bagibawe unless ekyannumyemu mpozi mu kaadi ezaagabiddwa nti kwe kulaba nti mu bitundu ng'e Masaka eyo waliyo abantu ba Mpuuga ng'abadde yaggyeyo ddane ng'akoze ne posta za DF ng'ate eno yafunye kaadi. Oluusi sometimes mu track records zaabwe ziba zibadde nnungi okuva emabega. That's why some things do happen. Naye the more you behave like that tosobola era ekyo kyokka kye mukoze NUP bakoze. Believe me or not, NUP temukyaddamu kiraba. Ono agambye mu Lubaga bonna be balonze be NRM naye nga omusajja ono amanyikiddwa nga Katongole nzize mulaba enfunda eziwera ye omu abaddewo nga fuutu sooja ebbanga lyonna era yali yazze nga yeesimbawo ku kyomubaka wa Lubaga South ne bamugamba don't n'avaayo nadda ku bwa kansala era yafunye tiketi ye. Ulitiza ebigambo bino. Omuntu yenna agamba nti twawaayo engusi mwewuunya kati weebuuzeze Katongole nina ssente mmeka ndi musajja munaku fuutu sooja ssente kizenyisola okuba mu EMC era omuntu agamba nti bakandidate bawadde ssente okuweebwa kaadi kyamugamba leeta obujulizi. Leeta obujulizi. Ne David Lewis Lubongoya yavuddeyo ensonga ezo n'azikoonako. So baganda bange tube bakakkamu. This is not the end of the world. Bingi ebyokukola
mukyasobola okubeera mu kibiina ate era ne mukyeyagaliramu. Sometimes nalabye omwami omu gagamba gwe bayinza oba bakumye kaadi leero naye nga bakutaasizza kinene nenzikiririziganya naye nagamba kati watifu singa Segirinya bali bamumye kaadi yabali bagala giwa Latifu oyo Segirinya ne bateekawo nnyo Embeera Bobi Wine n'agamba omwana mumuleke mumuwe kaadi ye oyo yagenda kufa bya kisiru mubiraba. There is what we call a blessing in disguise. Byonna birowoozeeko. And another thing, nalabye Haji Latif Ssebaggala for over 15 years to 20 years gyakulemberedde kawempaawo bwe bamumye tiketi y'obwa meeya yalangiriddewo alina Mekka n'agamba nze Haji Latif Ssebaggala nzikiriza nti 2026 tugenda beera ku ballot paper nga kikyategeeza ajjanga independent. Olwo nno omanye yensigo baagimanyirawo era nammwe abayomba baamala beetegereza nti mmwe embeera ejja baba bweti ne bwetyo easily compromised. You can be easily compromised. So byebyo. Anyway, we wish you all the best to whoever got the card. Kati muze mu lwokwano kamwegatte kuba NRM nga n'ebibiina ebirala nabyo bwe bigabeeza abyo ate twesogge 2026 zinadde okunyojja awulira kye bayita omuliro. But congratulations to whoever got an NUP card. Guys, let's meet in another story, then beyond the newsroom. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.